Yes, yes. It's your boy Dr. T. Amale. Chaligonza Kokoliroko. Every time must be on TND updates to know what's going on around the world and on this beautiful earth. Abaana b'omugenzi Principal Job Kaffero eyali omuyimbi ow'erinnya batabusirwa kulemererwa kugabana nsimbi ezatondebwa okuva mu mali ya kitaabwe. Kino ajjukirwa nti abaana 17 bavaayo nga bagamba nti baana ba mugenzi, wabula bwe baatwalibwa ku ndagabutonde ebyavaayo byalaga nti abaana bana bokka okuli Kaffero Simon Peter, Kaffero Dube, Kaffero Swaz ne Nagawa Elizabeth nga beba kakasibwa okubeera nti baana ba mugenzi. Tawali property yatundiddwa, property emu yavaawo yeeyo waneweeza wano wenyini wetufudde. Ate property eyo mukuvaawo buli mwana yali alina ofuna. Tugana mukulu waffe yatubba. Mukulu wamwe yani amanya? Ye Simon Peter Kaffero. Omu ku baana bano Nagawa Elizabeth agamba nti bannaabwe ab'emulugunya bagamba nti ensimbi ezatondebwa mu mali ya kitaabwe baali basaanye okugigabanako, wabula tebaaweebwa yadde omunwe gw'ennusu. Ne omukola meeting family tajja. Family za meeting tajja. Tasi ne omugamba jangu wano tulina kino ekyokuteesaako tajja. Ate nga ye musika. Ye omusika w'omugenzi Kaffero yagaana okukeberebwa endagabutonde era nga yakalambira nti amagumba ga kitaabwe gaziikuulwe basobole okufuna obutafaali obutuufu olwo nga lwanaakeberebwa. Ne ku musaayi twamwegayirira n'omukuza yennyini mukulu Mandeevu gwe yaddawayiza nno yalya ssente. Mukulu Mandeevu talyanko ku ssente, Ssenga Nantongo talyanko ku ssente. Ssente omuntu eyagenda nazo ali omu Simon Peter. Kati bo kye bakompeyinga Kaffero tasobola kuba yalina omwana omuwala ono, tasobola kuba nga yazaala abaana bano. Naffe kituluma baganda baffe bangi abaavaako. Kuba twakula nabo tuludde nabo ate ffe tubalinaako buzibu. Ffe tuli redde. Oli bw'avaayo nga liredde tuddemu omusanyi na ssente bweziri. Ffe tuli redde. Ffe tetumulinaako muzibu twakimugamba etumugamba gukomawo ng'oli muganda waffe tetukirinaako buzibu. Ojja sigala gwe musika wa Kaffero. Tujja sigala tukuwa respect. Kuba tetumulumbangako. Ate era neeyagula ye yagamba bali abantu be yasindika ng'agula kuba ali yali bwe yagamba yali weeye. Bwe tubabuuziza ku by'omugagga eyagula property eno batutegeezeza nti tebamusisinkanangako wabula ng'ayitibwa Mukiibi Bilari nga yabasindikira omubaka n'abasasula ensimbi ze bakkaanyaako. Bwe tunoonyereza ku mugagga Mukiibi ono tumusisinkanye mu maka ge Endejero Bugumu era n'akakasa nti yagula ebintu bino omuli n'ennyumba naye nga yayita mitendera mituufu. Batugambye gwe yagula properties za Kaffero eziri wano Erweza. Kituufu. Properties ezo wazigula mwaka ki? Properties ezo nazigula mwaka guno. Akati kusasula installment eyasooka eya milioni 8. Abaana abasatu abaaliwo beyogeddeko omuli Kaffero Swaziniga, omuli Kaffero Simon Peter ne Nagawa. Abaana abo abasatu bakkaanya ne bateeka ssente era ssente ezo nawulira nti baziteeka ku akawunti ya Kaffero Simon Peter. Gwe mpulira nti yagenda siri sure kitundu kije yalaga naye nga mpulira nti yakola ki yagenda naye saga nnyo kigenda mu ekyo wakwa bali ba Uganda bebamanyi ensonga zaabwe. Mukiibi awadde bamulekwa amagezi okukkakkana ate babeere bumu n'okukola ennyo babeere bulungi okusinga okulwaniranga ebintu by'abagenzi. Ekyo ndiredde okutuula nabo singa bakakasibwa nti baana ba mugenzi Kaffero tujja kutuula then tulabe ekyokukola naye ddi nga bamaze okugenda mu musaayi ne bakakasibwa nti baana ba mugenzi bataga. Yes, it's your boy Dr. T. Amale. Chaligonza Kokoliroko. Every time must be on TND updates to know what's going on around the world and on this beautiful earth.